eri nga ayambala underwear double color n'ayambala socks double color ate n'engeri gyabeera ebiseera ebisuso bingi nga bannakiyombekedde bamuwasa nnyo gamba omutwe ne gwonooneka kati simwewuunya kuba nti ayogera ebigambo ng'ebyekipumbaavu jakakawuwo kujja wano nga tulwanirira eddembe ly'obuntu ate gwe n'obaako kyoyogera eno sisieta si byakatemba jakakawuwo ate nze nwana naye nze nkuba mukube nze sirwana naye nkuba mukube babukubi ngaya mugaye sina kye nwana naye jakakawuwo baleeta kiwulenge ono werubaga south jakakawuwo parliament yonna yamweta mwadda era nze okubaako ne mubogolerako kyayambye nnyo okumuteeka ku level waaja naye ng'amaaro n'obugwagwa n'obutoletole bumukutte mu bwongo bwe buti kata kyasobola kubaako kintu ky'amagezi kyayogera jakakawuwo gano si mawulire wabula kijjobi ABS TV jakakawuwo kansube ndowooza nawe olwalira ebbugumu libadde lingi ku saidi eyo ngaate bwe kibadde eni waffe ekawaala nga kasana kakyagenda amaaso n'okuba nga ate kememulanga kebagoba mu ggulu nzikiriza nkubuuzeeko omulungi yokumidde ku lutimbe gagadde olwa ABS TV kabakadde kamuliro gaffe jakakawuwo lunaku lwa balaza tugenda kutandikirako emito emikulu egikoze ag'olunaku lwaleero nange Simaganda Forex muzzukulu wa Katongole n'omuzaana Mwenyango mu maaso kuba nate nga tukutuusaako buli kimu nga bwe kigenda mu maaso bitundu by'eggwanga ebitali bimu leero mu jakakawuwo namutika w'enkubago ezaabe kayunga mayimba gasigadde ku ttaka bawanyagidde abakulembeze okubadduukirira kuba yatuyisizza bubi nnyo abatuuze bange bonna abamu basuze bweru ekyalo kyonna kyonna okukyetoolola kyonna kyakoseddwa emmere yonna yaweddewo ebyenfuna byonna byasanyaladde enoonye ebintu by'abatuuze kumpi kyenkana muluka gwonna ogw'ensotoka oguli mugombole naye kayunga naye ng'okusinga ddala ekyalo kino Namulanda kyo kyakoseddwa nnyo nga okusookera ddala ennyumba y'omuweereza omubuulizi Kasozi leero mu jakakawuwo banna-DP Mukono balambisa enteekateeka zaabwe ez'okweza obujja basabye gavumenti obutabayingirira n'olwekyo reunion eno gye tugenda okugendamu ya Mukono municipality n'olwekyo bannaffe abakulembeze aba constituency endala bagenda okugyetamu bagenda kubeerawo kutubugiriza tujja kuzirwanyisa era tuzirwanyisa lwa nsonga ate era awatali ntalo tewali kutebenkera kubanga njagala okutegeeza leero mu jakakawuwo abasima omunnyo mu nnyanja katwe balaze ebuzibu bwebasanga gavumenti evuddeyo kubalongooseza ekkolero tokanimbanisa abo babaprovidinga like sources goods ezikujjamu baitu abakujja mu theatre ekinyanja kiri ekikooto nosanga balugayo obusolo bwonna bumazire ejjawusa cracks. What we have done today is to go to Katwe, meet the people and have what you call one-to-one engagement with them. Gano n'amalala getuleese mu jakakawuwo. ABS TV jako akawuwo nate bwetu tugenda kutandika ensonga zaffe ngate bitambudde olunaku olwaleero nate tugenda kutandikira kwali mu disitulikiti y'Mukono. Poliisi ng'ekyagenda maaso n'okuba ng'ate eyisa banna-DP ng'ekyokutale bagisabye naddala poliisi ekulembera Martin Okoth Okyole baleke nabo banywe ku mazzi bagenda mu maaso n'okuba ng'ate bazza obujja. Bano nga bakulembeddwamu Meeya w'e Mukono George Fred Kajimu ensonga bwe ziti nate bwe bazitembeese. Jako akawuwo bannakibiina kya Democratic Party mu kibuga Mukono bavuddeyo ne basaba ebitongole ebikuuma ddembe saako ne gavumenti obutagezaako kuziyiza nkuŋŋaana zaabwe ze bali mu kutegeka ezigenderedde mu bukeza obujja saako n'okutambula obumu. Bano bagamba nti abakulu bano basaanye okukimanya nti eggwanga liri mu kiseera eky'ebibiina eby'ekintabuli nga nabo ng'aba-DP balina eddembe okukuba enkuŋŋaana zaabwe mu kiseera kyonna kubanga lino ddembe lyabwe. Bino byogeddwa Meeya w'ekibuga Mukono George Fred Kajimu bw'abadde asinkanyemu abamu ku bakulembeze ba DP ku mitendera egy'enjawulo ku Festino City Ntaawo mu nteekateeka gye balimu ey'okutandika okweza obujja saako n'okusonyiwagana ng'enkola eno yakutalaga ebitundu byonna ebya Mukono era mu ngeri y'emu n'asaba bannakibiina okukuuma eddembe nga bulijjo bwe badde bakola. Nga gavumenti egenda kubeera nsanyufu nnyo nti esobodde
obutatawaanya olukiiko olugenda kubeera mukono kubanga kyo kigiwa credit ate singa nalutawaanya kigenda kugiyisa bubi kubanga nziyena ejja kutandika okugiraba ng'abayingirira enkiiko z'ebibiina kubanga kati tuli multiparty. Kajimu agamba nti kino kigenda kuyamba okugatta abakulembeze abalala okubeera obumu era ng'omulimu guno bakugukwasa abakulu ab'oku ntiko naye yatagenda kujja tewali kye bagenda kumukola. Okusobola okwogera nabo bajja kusobola okubakkiriza okujja. Oli bw'abanga nsazeewo obutajja ddembe lye n'olwekyo wanasaba obutajja ndowooza tewali mu bibiina by'obufuzi nga kino ekya DP tewabeerawo kuvunaana okubonereza ndi bakubonereza olwokuba tewazze mu lukiiko nga luno naye tuufu kubanga twakkiriza okusalawo kw'abantu. Ono era agamba nti kino kigenda kumuyambako okulangirirawo waayimiridde ku by'okusigukulula Nambooze mu ntebe. Zigenda kutuwa omukisa okukikakasa kati n'olwekyo abantu bano bonna bolabawa n'abalala batajjewa singa banakakasa kwolwo tugambe tujja kuba tetukyadda mabega tujja kumanya nti nno si kwagala kwange kwokka si kwagala kwa batono bokka naye kwagala kwaffe ffenna. Jamada Kajoba ng'ono yamyuka meeya agamba nti kino kigenda kubayamba okweza obujja kubanga n'ebibiina ebirala mu ggwanga mu kiseera kino kye biriko. Bakigezaako eno nteekateeka ya kibiina n'olwekyo tubakubira omulanga bajje batwegatteko tukolere wamu lw'enteekateeka y'ekibiina kyaffe ekya Democratic Party. Ono era agamba nti enjawukana zino tezikomye mu kibiina wabula bafiiriziddwa bingi ne mu mirimu gyabwe kyagamba nti eby'ekibiina bisanye kubeera bya kibiina so nga n'emirimu gisanye kulekebwa nga mirimu. Abakulembeze abatali bamu balina bye bannyonnyodde ku nteekateeka eno nga bagamba nti yakumalawo entalo. Awo tujja kuzirwanyisa era tuzirwanyisa lwa nsonga ate era awatali ntalo tewali kutebenkera kubanga njagala okutegeeza bw'obanga tewali kikusindika toyinza kuvaamu maanyi era bulijjo olaba omuntu amala kulwanyisibwa naloka olaba omuwanguzi. Akawo wezi ensonga ate bezitambudde eri bannaffe aba DP wali emukono mugenda mu maaso n'okubanga ate bezze bujja tugendagenda mu disitulikiti y'e Kasese nate abavubuka woolira bino bali mu kubabula ttinga omusezi aliraanye Limbo naddala enteekateeka za gavumenti okuvaayo mu ngeri yankusulidde omwoyo nga nakyombekedde akufumbira embalo okulaba nate nga baddabiriza ekyuma ky'omunnya ekyafa akumpi omwaka gwa 1972 n'okutuusa olunaku olwaleero kibadde tekiddanga ngulu. Gavumenti evuddeyo negamba nti kyekiseera okulaba nate ng'ekyuma kino kiddizibwa obujja ne bannaffe abakola naddala mu Lake Katwe oba mu nnyanja Katwe bagende mu maaso n'okuba nga beenogera ku nsimbi. Katulabe bive Kasese. Jako akawuwo. Gavumenti ya Uganda ng'eyambibwako ey'e China bali mu nteekateeka ey'okulaba nga baddaabiriza okuzza obujja wamu n'okulongoosa fakitole ey'omunnyo esangibwa e Katwe mu tawuni kanso y'e Kabatooro mu disitulikiti y'e Kasese ng'omulimu guno gwakuwa emmenta obukadde bwa $140. Abagenyi baitu atwetulizire bamala kuija. Factory eno yazimbibwa ku mulembe gwa Idi Amin yakoma okukola emirimu gyayo eyo mu 1972 era kati emyaka giri eyo mwana mu 7 nga tekyakola. Eno okutuuka okujjukirwa kiddiridde okuwulira okukaaba kw'abantu olw'obuzibu bwe basanga mu kusima omunnyo omuli endwadde ez'obulabe nga Maureen Kyomuhendo ne Halima Nalongo bwe bagamba. Abantu nibajja mu lyaga amaizi then obukuleeta ebihonde ebikootokoto then bakuba ne bajjamu ne bakuma ne batematema mu kyokka nimba nisaba babaproviding like sources good says ezikujjamu baitu abakujja mu theatre ekinyanja kiri ekikooto on the skin full of cracks, fresh wounds. For those who are not working, you find that blades
really are deadly because of what? Of the crystals, the salt, it has sharp crystals for the salt winners. Kapteni Mike Mukula ngono yakulembedde mba musiga nsimbi ategeezezza ng'omulimu guno bwe gwenda kutandika bunnambiro kubanga ebya license government yabimaliriza dda. Exploration will take 2 months because government of Uganda has already granted Rwenzori Shining Star the exploration license. In another 2 months, this exploration will be done. And the anticipation is that in June, in Shasha, there will be a signing agreement in the Indo-Africa Summit. Mukula kubiriza abantu okukwasiza ku gavumenti wamu ne bamusiga nsimbi ababa wetagisiza okusobola okulaba ng'omulimu guno gutambula bulungi. For call upon our people collectively to support this project, to support government in this direction and strategic investment, and also to support the Chinese when they come to the ground. This is a commitment of the National Resistance Movement's government to ensure that they bring development closer to the people of Kasese and add value, including job creation and reduction of poverty amongst the people of Kasese. Majia engineer okuva mu Chinese engineering company asabye abatuuze okukolagana obulungi nabo kubanga omulimu guno gwe baliko ogenda kubaleetera nkulaakulana. There is good resources underground, but now we are going to take the first step just to do the prospecting of the underground resources of this salt mining. So kindly help us, because help us, finally we will devote to the development of this country and especially Lake Katwe. John Bosco Kananura, Sentebe wa Katwe Kabatoro Town Council agamba nti beetaaga ebibiina eby'obwegasi ebiyinza okulafuuba n'okulaba nga abasimi b'omunnyo bongera okufunamu ebyo ebibatuyanya. A common marketing system in sort of a cooperative society for the salt miners, which would help us to have a unified bargaining power to strike a better bargain for our commodities. So salt is not like these other commodities or products that people have on their farms. Ono asiimye gavumenti ya Uganda wamu ne programu ya Operation Wealth Creation ebibawadde essuubi nti waakiri abavubuka ebitundu 78 ku buli 100 erudde eno bakugenda mu maaso n'okufuna emirimu egy'enjawulo. We thank so much the government of Uganda and General Sales's Operation Wealth Creation. We are sure when we start dealing with these investors, having put in place that salt factory, then everybody will be running to Katwe. Robert Kule yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yate Robert Kule Kasese tugendako ate mu bitundu by'Egayaza abazadde mufuza kyesirikidde muzigo mutimpa mugenda mu maaso n'okugunjula abaana bammwe ensonga lwaki bafuuse kitagasa bino nebyogeddwa misonyoli Dr. Ndamira Francis wali Egayaza. Jako akawuwo abazadde basongeddwamu olunwe kusuulirira ebyensoma by'abaana baabwe mu masomero ag'enjawulo gye babatwala ekibaviirako nabo okukola bye baagala okukakana nga abasinga boonoonese. Obubaka buno bweyolekedde mu bigambo bya Musinyori Dr. Ndamira Francis bw'abadde aggulawo ekizimbe ku ssomero lya St. Mary's College Egayaza Mawule. The Lord be with you. And also with you. The Lord be to this house. Blessed are you, O Lord, God, King of all creation. In your goodness you have given this house, this school, to be a home for your children. And many, many children in the whole of the nation of Uganda will be educated here. Let your peace remain with them always. Let all who come here to share their life, for find generosity, tranquility, and happiness. May they depart enriched by the joy of Christian living. Blessed be forever. Dr. Ndamira akubiriza abayizi okubeera abawulize era abafaayo okuyiga bye batamanyi ebiyinza okubayamba mu biseera eby'omu maaso. And that's what we are saying. These children study hard and do things, aim at doing things that make a trans change in your family, in your heart. So when I say, when you are at home, be a child who can literally know how to wash a plate.
how to map a house, how to dig something in the village, in the banana plant, anywhere. Then you will grow like us. Because papers alone cannot teach you, cannot give you food. Ono mu bubaka bwe akubiriza abantu ab'enjawulo okukola ennyo okwagalana ne bannaabwe wamu n'okusaba Katonda okusobola okubukala mu mirembe. All those caricatures all over Uganda, we are the ones leading them and showing people in the villages. And this is what we are saying for these children, that they grow up in a good community and working hard and loving one another and working together. So this is a message I want to leave you. I'm very grateful. I sat in Sambia Catholic Secretariat. You want to find me, I'm there. I don't give jobs in Centennial Bank because I gave them management at the board, that's their business. But for us, we are founders and we are very happy what is going on. Very soon you are going to hear a Catholic TV. We are also being founders of that with the bishops. So we are doing things that matter in life. Mwanje Mustafa ngono musomesa era nga chairman wa Board of Governors ku ssomero lino oluno alusonze mu bazadde bagamba nti beesulidde gwa Nagamba ku ngeri abaana baabwe gye balabikamu nga bagenda ku masomero ate nga bangi bye bibaviirako kugwa mu buzibu. Abazadde abasinga obungi basuubira obuvunaanyizibwa bwabwe. Omuzadde takebera mwana nga ava waka, omwana ava waka nga asaze ebimemeya, abaana bave waka nga bakoze opalo gwa kacupa, abazadde bawa abaana baabwe amasimu, abazadde ne bafuula nga abazadde tebafaayo nnyo ku ngeri y'abaana baabwe gye balina kubeera ku ssomero. So ate ebyo bye bimu ku byonoona abaana nga bali ku ssomero. Kiraleka beesumbira ng'ono ye mutandisi w'essomero lino alaze wasinze okusimba essira mu kisaawe eky'okugunjula omwana w'eggwanga. Mwetegefu okusupervisinga kulaba nga kibakola mu class kituufu kubanga kimanyi. Ndi mwetegefu okusupervisinga bimala so that asomesa science aba comfortable n'omwana aba comfortable get that. Mwenyango Mase yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Kulika yate Mwenyango Mase n'emboozi eyo ku nsonga nate y'abazadde okufunga oboolyawo abaana mbateekamu empisa buli kimu kibeere nga kibatambulira bulungi. Ekitundu kyaffe kisooka bwe kikomye okuva bitundu by'eggayaaza tujja gendako eri Kayunga. Namuteeko y'enkuba yatonye ebintu bingi ebyayonoonese n'olwekitavaawo atikomawo. Luno lwe lugero lwaffe olwaleero. Awali omukka tewabula muliro. Mpozi n'ekirala yobambadde nti labidde nti abananga ate bw'obadde okikola kikomye lekera okukuta ne mukamukungu okalema naye baba ebintu byammwe nze byantamira ddala ebintu byammwe byabantamya muyinga bagandi wenna siina genda wa mukulu wange oba okumusanga mukubo nti muyitengako bulisi si bwe tugambye naye gye mukukutira temulaze ate kati we musanga mukubo nanga ndi ntwalako ku dduuka ne bemutuuzayo olw'okuba abantu kukukuta ki bane temutulaba ku piki nga tugenda babalaba omutwala mu wangamba ndi mutwaye guli ku dduuka we mukomya kati babalaba ewa abaganda babwe baba bibantamiza dda mugenda kunkyayisa mukulu wange kati mpulirenga oba nimekugamba ebigambo byammwe byabantamye kati era kyekikukeezeza okujja eno kimanye nti awali omukka tewabula muliro ebyo ebigambo byammwe. Awali omukka tewabula muliro. Amakulu gali nti tewali kintu kibeerawo nga tewali kikireetedde kubeerawo. Kwegamba wabaawo essanyu wabeerawo ekireese essanyu, ate wabaawo ennaku era wabaawo ekigireese. N'olwekyo omuntu bw'akugamba ku muzeego ng'obadde tokimanyi nti akimanyi, kitegeeza nti aba alina kw'asinzidde okukirowooza. Olwo lwe lubadde olugero lwaffe olwaleero. Jako akawuwo.